ekigendererwa kya trade order mu kiwulire bwe muti. Minisita omubeezi wa Kampala Joseph Kabuye Kyofa Togabye atongozza okuzimba akatale k'empigi ak'omulembe mu nteekateeka y'okugaziya ekibuga Kampala eyitibwa Greater Kampala Metropolitan. Wano wasinzidde okugumbula abantu abeewaanira mu kukaddiira mu butale ekintu ekikyamu kuba obutale bw'abantu batandika. Era okusanga n'omudaala ng'oli mukozi wa gavumenti ng'olina omudaala nja kukusiba. Obutale bw'abanaku ye bizinesi y'abaki bamufuna mpola njogera ekyo bamufuna ki ate nammwe si kulwamu mulina olugezigezo olina agamba nze mbadde mu katale emyaka 4 okakolamu ki shiya okakolamu ki emyaka 4 kitegeeza ono omusomesa ajja babulirawo omwana aba agudde ebiruki. Ono alambuludde bulungi ng'abantu ababadde mu katale kano be balina okusooka okufuna emidaala nga tebannaba kulowooza ku bantu balala. Mpuliddeyo omusuubuzi yenna agamba nze nali nkolera wano banyimye omudaala owedde. Okoze eki? Naye buli muntu kiri kimu ompa akalulukamu kitegeeza omudaala gumu n'omuntu ki? Nabibagamba wano. Ate mukimanyize bwetandika okwogera ekintu mba ngenda kikola. Ssentebe w'abasuubuzi abakolera mu katale kano Dirisa Mawejje asabye abagenda okuzimba akatale kano babakolere ku bizibu bye babadde nabyo ng'okubateerako kamera enkessi okugoba obubbi obususse. Mulimu obubbi sijja gamba nti abantu baffe naye nga bw'omanyi era abantu abali awamu tebibulamu naye okunaabanga batuteereddeko kamera ekyo kijja tuyamba oba oli awo n'okwongera security n'okulaba nga mutuufu twongera okuteekawo embeera ennungi. Akulira eby'obusuubuzi n'obwegassi mu butale empigi Ronald Kazibwe ategeezezza ng'eddimu lino bwe ligenda okuggwera mu myaka 2. Nina obukakafu era bwe njagala okugumya abakatale abagamba kanaazimbwa tekazimbwe bya bufuzi si bya bufuzi. Nyimirira wano nga mbategeeza akatale kajja kuzimbwa. Abakulembeze ba disitulikiti eno basiimye gavumenti olw'enkulaakulana eno. Tuli basanyufu nnyo era basiima okulaba nga tufunye akatale ak'omulembe oba tugenda kufuna akatale ak'omulembe mu kibuga kyaffe eky'Empigi. Abasuubuzi baffe babadde balina obuzibu bw'amaanyi. Tulina etteeka eryazze erya trade order. Abantu baffe abasinga bonna baakudde ku nguudo. Temubba bintu bya ku sayiti. Bw'oba osanzeeko ekitiiyo, bw'oba osanzeeko omuyiko newankubadde olina ovula empanvu togenda na muyiko. Emirimu bajja kugibawa naye bwe muba mubbye muddeeyo mu baganda ekyatugobesezza bubbi. Abantu baffe bano abalina obukulembeze obw'akatale bateekinga ekyagi obw'akatale kaabwe akapya. Twagala okubategeeza nti akatale olwedde weekali kagenda kukyusa bukyusa image naye akatale akaliwo kalina obukulembeze. Temukola ensobi temukola era mwami Kazibwe ate ne mujja ne mulaba abantu bano ne balema okufuna obwenkanya. Nawulidde contractor agamba nti esente bwe zibeerawo nja kukola omulimu. Nze accounting officer ya program eno. Esente weeziri atete twagala otulwise. Senkulu wa Hebron Investments Samuel Kibbe abakwasiddwa eddimu ly'okuzimba akatale kano ategeezezza okukola omulimu guno n'omutima gumu nga kye balinze ensimbi zokka okutandika. Lwaki temutuwa mirimu nga gino? Tugenda kubalagirako bwereere. Tugenda balagirako era nze kati akatale kano ngenda kazimba na mutima. Singa akatale kano kaggwa kasuubirwa okubeeramu emidaala egisoba mu 1000. Soba emidaala mu katale oba amaduuka mu katale.